namonje w'omuntu yeye kwe Keleziya sentanderi akagwaye Munyonyo emigogo gy'abagole 45 gigatibwa mu bufumbo obutokovo kubagatirwa kubaddeko emyaka 7 n'abavubuka ng'omukolo gulemeddwa mu Ssabasumba essekulu ya Kampala. Dr. Supiani Kitulanga abafudde mu biga eby'enjawulo. Bw'abadde abagatta Dr. Lwangasi yafumba okuwala ennyo omuze ogw'obwenzi n'okugenda amalwaliro okukebeza endwadde okumanya bayimiridde. Banange tuli balwadde ate abantu bamanyi nakola bibaluma ze tokuwa abantu amagezi weveemu bakukebere genda mulavu bakebere omusaayi bakebere ate bakebere omusaayi bazuula byonna akalulu kakola katya ekibumba nakikwegamba omanye embeerayo. Lwanga abasabye okwerinda ebizibu bagenda okusanga mu maka n'abasaba okuwala obulimba. Omwana nakubira olidde wanti ndi wano ntokosa sewavuddeyo dde oli walala awo nno ebyempuliziganya byo tubyeyambise bulungi. Omukolo guno Ssabasumba atangazizza ku nsonga y'ekimu eky'ekumi ebadde mawulire gye bivudde kubategeeza nti amawulire gegamutwala obubi nti yali tategeeza kifuuka ekyobuwaze. Nali mbanyumizaako bunyumiza nti gavumenti ya mu Italy ndowooza n'eya Germany ku nsonga eno bayamba kuzikiza ezitali zimu okulaba nti ekimu eky'ekumi abantu bakola ki bakiwa. Ategeeza nti Keleziya erina enteekateeka y'okugoba obubbo obuteekebwa bubirawo mu Keleziya singa bakizuula nti abantu basobola okuteeka ebiwaayo byabwe ku mobile money. Kino banange kyekirooto kyange munsabe ekituukirire senga entereza nga gye kitwabanjulira mu kikubeera obulungi nja kuwera obubbo mu Keleziya munkuwereko muulu nja kubuwera kubanga nja kubuwera abantu bajje buzi basobe baddeyo eka. Waliwo gwe nasanga nanga nti sewonza olumala okusembera misinde kirwaki sijja kulinda ate bubbo. Ye n'abafumbo essekkulu lya Kampala Kasoma Dorothy agamba nti oli gimu ku mususo egiremeseza abantu okufuna obufumu obutukuvu nga bakola buli ekisoboka okugirwanyisa. Era erimu ku makubo ekitongole gye kyatandikawo kwe kulwanyisa nga tukozesa embaga zino ez'ebyengera. Abamu ku bagole bakubye ebirayiro nga byebogera tebabiddamu bulungi olw'emyaka nga nabo bawanirize mu kugattibwa. Omukolo gwetabiddwako ebikonge eby'enjawulo kubadde ababaka ba Paalamenti abakugu mu Bwakabaka n'abantu abalala. Abagole batandise Ssabasumba ebirabo okumwebaza okubagatta mu bufumu obutukuvu era ne basala ne keeki. David Sikayombya yakusakidde eggulu eno ku lwa Bukedde TV.